Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Paul Kagame ow'e Rwanda avuddeyo n'anenya Democratic Republic of Congo olw'okwandamayininga eddembe ne peace mu kibuga Arsenal, Bayern ssaako ne PSG. Diiruzi zaabwe ezigenda mu maaso ne bano okuba ng'azittattana. Paul Kagame azze n'asonga mu Democratic Republic of Congo. Wakyayogerawo atyo mu statement eyayisibwa ku lunaku olwokuna, gavumenti ya Rwanda yavaayo ne describinga nga kye bayita Uyghurs, comments ez'ekikuusa mbwe zigezaako okuba nga zitiisatiisa regional pieces ne stabilities nga bakyuzinga DRC, Democratic Republic of Congo, okuba nga yegenda mu maaso n'okutambuza n'okuspreadinga misinformation oba obubaka obutaliiyo obw'ekikuusa, basobole okuba mbu nga battattana Rwanda International Partnership. Mbu agamba Paul Kagame nti kino ekikolwa ekikoleddwa kigenda mu maaso n'okuttattana eri relationship partnership, enkolagana gye bayina n'ab'omukaga abo abadiiringira mu ggwanga erya Rwanda. Naye nga bino byonna byonna agamba eggwanga erya Democratic Republic of Congo lye litaddewo eno embeera. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza era we bali kwekumira ku mayengo. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako naddala mu abali mu diaspora. Bwe yenayina agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu, bigambo bingi byogeddwa ku clubs bbiri osobola okuttattana erinnya lyabwe. Paul Kagame agamba basponsorship bano ne ddiiru zaabwe ba dealers abakyalirako eggwanga ery'e Rwanda bagenda mu maaso n'okwebuuza ebibuuzo bingi ku morality, ku agreement eyakolebwa eggwanga lino erya Rwanda ng'ate yeesigamye ku conflict ezigenda mu Eastern Congo. Era bagenda maaso n'okwogera ku crisis egenda mu regions naddala zino ezijjuddemu ba M23 nga bagamba Rwanda ebackinga M23 rebels abayeekera bano okusobola okulaba nga bawamba ebibuga ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Okwo kussa n'okusaasaanya enkumi n'enkumi z'abantu okusobola okuba nga beetegula ekibabo ku conflicts ezigenda mu maaso. Naye ye Rwanda Kagame agamba nti decades nnyingi nnyo eziyiseewo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga conflicts zino zigenda mu maaso. Okuviira ddala mu 1994 mu genocide eyaliwo mu ggwanga erya Rwanda ne struggle okusobola okulaba nga bakontrolinga Congo mu mineral resources zonna eziri omwo, ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Okusinziira ku Rwanda Development Board ekwasaganya ku byenkulaakulana eyalaba n'egamba nti no sponsorship deals zirejectingiddwa olwa Democratic Republic of Congo. Ebigambibwa mbu gavumenti y'e Rwanda egenda mu maaso n'okusponsoringa abayeekera ba M23. Era gavumenti ya Rwanda yeevuddeyo ne rejectinga n'ebyesambajja n'ebigaana n'egamba nti nno kino ekigambibwa Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga bandamayindinga battattane Rwanda n'ekitiibwa kyayo n'enkolagana gye balina eri international partnership nga bagenda mu maaso n'okuspreadinga misinformation etaliiyo mu ngeri eya political pressure. Bagamba nti nebyo byonna byonna ffe tetubimanyiiko. Agamba nti eno effort Democratic Republic of Congo gyekola egenda maaso n'okuteekawo okuba nga etuggyako ekitiibwa n'amazima, si kyokka kyokka wabula n'okutiisatiisa ba foundation za regional pieces
ne stabilities saako ne economic cooperations enkolagana ebyenfuna cooperations zonna zonna ez'enfuna ze balina ze bakoledde ebbanga eddene ze bakoze mu ngeri y'okukoowa okusobola okulaba nga babizimba mu ggwanga erya Rwanda. Paul Kagame agamba kino kye bakola tekiriiyo kubanga bino tubizimbidde ebbanga ddene mu bukoowu obw'ekitalo ennyo okusobola okulaba nga tunyweza economy enkolagana mu economic cooperations okustabilizinga stabilities saako n'eddembe mu regions si kyekintu kye bayinza okuttata n'obutatanywe batyo olwa bigambo ebyogerwa obwogezi. Kakati situation eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, UN egamba nti erina confirmation eraga nti nno emirambo kyenkana 8 ze zigenda maaso n'okuripootingibwa mu kibuga ekya Goma bukyanga conflicts zino ez'abayegera ba M23 ziyingirawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. United States wetu bwegamba nti si ekyo kyokka tebakomye kuvvoola ddembe lya buntu kulivumirira kulyonoona na kulityoboola wabula ne sexual violences nazo nga mwozitwalidde saako ne attacks saako n'okudisplacement nga camps zonna ez'abakungu saako ne ba sponsorship mu ggwanga lino ebintu ebitattanye ennyo ekitiibwa saako n'enkulaakulana okudda emabega mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Rwanda bino abigaanye agamba nti nno ye tasupportingako bayekera ba M23 bw'atyo ye bw'agamba nti nno bino biri against Hutu militaries okuva eri mu ggwanga erya Congo. Newankubadde ebyogera biraga nti nno Rwanda gye bakyuzingayo okubanga ye backinga abayekera bano aba M23. Rwanda abigaanye abagambye nti nno temutatana kitiibwa kyaffe na nkolagana. Agambye enkolagana gye tuyina eri bano abapromotinga tourism mu ggwanga lyaffe ba profile sponsors betudiringa omuli Arsenal nga kyenkana eneeteekayo millions eza Bungereza 10 muli Bayern Munich omuli PSG okuva mu 2019 bazze basponsoringa Rwanda. Era bagamba nti no partnership enenkolagana ekuliyetinzewo global attention olw'okuba nti bawulira ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda nti be babaakinga abayekera ba M23 ekintu ekitattanye enkolagana yaabwe. Obadde oli ku Yugi Update Saving akosinza okuba nga otuliza bye bali kwekumira ku mayengo gano abula nkubiriza gwe n'atanatwegatako kukirya wansi kwaliwo ekigambo subscribe kikondeko ojja kuba nga otweyunga ku mbagala nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano.